Hi guys, muli mutaka nsubire muli bulungi. Mukuliko ennyo mu weekend, ate era mbagaliza weekend nungi. Siibaliisa ate saagala bamalira budde. Badde nsaba muntagingira omwami gwe bayita Frank Ntambi. I rarely mention people's names, but I've decided to mention him in particular because he also mentioned me when he was talking about me. So, I'm called Frank Ntambi, nange nsazeewo I mention your name, so that buli omu ategeere kiki kye wankola oba kyo kye wanjogerako, because I'm sure abamu gyagamba lwaki togeze mu inbox ye ate yayina edda. This is also my platform era nsazeewo okujja wano eno. Just kye mba munyambako is to tag him because I don't know his personal account. I don't have his number. I'm sure he doesn't have my number because we've never met in person. We've never talked at any point. Now, Frank Ntambi, wemba mmaze okumutaginga ng'atuuse. This is what I want to tell him. Frank Ntambi, thank you. Thank you so much for being that one person. Sagala kulimba, you're the only one person, the only YouTuber. I don't know if you're a YouTuber or analyst or an analyst, but whatever the case is, thank you for being that only one person that could at least send rape nedda. Rape mulungi mukino, rape mulungi mukiri, rape mulungi mukino. Kamuwe bimuli bye, because abantu abasinga bendabye, they prefer attacking me because when they attack me, they get more likes and comments. Probably kibaleetera ka ssente, which is okay. Naye nze nsazeewo okujja nkusiime nga gwe omuntu. I want to give you your flowers because you gave me my flowers publicly. Nga tommanyi tondabangako sikulabangako. Kubanga nandigambye olabika okikola because olina ky'onsuubiramu. But the mere fact that you've never seen me or we've never talked, that means you did not expect anything from me. You may not even remember, but you did some time back. I remember missing these videos. I think I was even pregnant. Naye ekyannuma is the fact that olunaku lwe nalina okujja nkuwa ebimuli byo, nagenda okulaba ng'otudde mu kagatta akatali kako. Nekinnuma. That time I talked about YouTubers. I don't even remember. Omanyi nze mutwayogera n'ebintu nembira nga sikyabijjukira because I don't mean them most of the times. I just say things sometimes for fun, sometimes just for the show. Why people take them too personal. You understand? Naye nze abantu abamu n'abanvuma nze mba sikyabajjukira. Okutyako ng'omuntu obadde mukwano gwange nga nkumanyi. Naye bino mu YouTubers they come and attack me mba sibamanyi. So it is very hard that I would even put something on my heart. Okitegeera. Kubanga ekituufu ba YouTuber be nali ngamba kati sikyabajjukira, sinza na kubalaba ne mbamanya. Sikyabajjukira because ba YouTube ekikulu kati nabangi. Naye bambi nagenda okulaba ng'ozze n'otula mu kagato, that rape yatuyisizaamu egaali, ba YouTuber batula mu buti na I didn't mean you. Because kubanga ekituufu ba YouTuber be nali ngamba kati sikyabajjukira, sinza na kubalaba ne mbamanya. Sikyabajjukira because ba YouTube ekikulu kati nabangi. Naye bambi nagenda okulaba ng'ozze n'otula mu kagato, that rape yatuyisizaamu egaali, ba YouTuber batula mu buti na I didn't mean you. Because you in particular, I wanted to give you your flowers that time. Era kyannuma nnyo lwakuba ne nkireka ne ngamba omanyi. Ate nali n'ekyawa ng'omanyi omuto olubuto nga sina nnyo maanyi wabula. Nga n'ekyawa naye ng'ekituufu nali njagala kuwa bimuli byo. Kiwulira. Naye then afterwards ngamba anyway one day maybe ndikusanga, but it looks like simanyi oba ndikusanga oba sirikusanga. So I've just decided to come on my platform and just give you your flowers. You might not even remember. Ate si mu video, I think I've seen like 2 videos of you talk positive about me. I have not seen YouTubers talk positive about me. Ng'ogyeko nti omuntu mumanyi mukwano gwange. Okitegeera kati nga olaba Shamim Mayanja. That when she is probably talking about me, she knows me. So sometimes I believe she is talking because she genuinely knows me. Kubanga omuntu omulala oyinza ogamba yanjogerako bulungi because maybe this person genuinely knows me, or maybe this person ayina kyambalako oba ajja kunkuba luseke oba anything. But one thing for sure,
is, I believe you didn't expect anything from me. So you just said whatever you said. And I don't take that for granted. It's like someone mentioning your name in a room full of people and it's full of opportunities and they just mention your name in your absence. That means a lot. And Shidam, I have not seen YouTubers talk positive about me. All they know is attack me day in, day out because it brings them numbers. It brings them likes, which is okay. You understand? Which is okay. I don't even care. But one thing I know about myself is I will appreciate when something or when someone does good about me. I will appreciate. I am here to say thank you. Thank you so much. Ky'obalaba nti nze nina abantu bange nga ngamba Alan Cruz wange. Okitegeera? And I will not stop saying that. Alan Cruz, thank you for being loyal. Thank you for being a good boy. Thank you for having friends in the industry. Tuli batono abalina emikwano egya ddala mu industry. Tuli batono. Naye ate Frank Tambi tolina mukwano gwange. Nkimanyi oyinza okuba wali attackinzeeko, like maybe you've attacked me, but I won't even consider those times. I'll consider the times you have talked positive about me because kizibu nti omuntu ajja kwogerako birungi byokka. Okitegeera? Naye ate omuntu ayogedde ebibi olumu najja n'ayogera ebirungi ate oyo aba wanjawulo ddala nga takumanyi. Okitegeera? Ddala nga talina kyakumanyiiko. Kwaye Alan Cruz naye nyinza okugamba nti Alan Cruz amanyi mu buntu, amanyi kyensobola okukola ne kisobola kukola, amanyi enneeyisa yange, amanyi rape yaani. Olumu najja n'ayogera ebirungi ate oyo aba wanjawulo ddala nga takumanyi. Okitegeera? Ddala nga talina kyakumanyiiko. Kwaye Alan Cruz naye nyinza okugamba nti Alan Cruz amanyi mu buntu, amanyi kyensobola okukola ne kisobola kukola, amanyi enneeyisa yange, amanyi rape yaani. Naye ono tamanyi. Saagala nakulimba tampulira nga nakutamanyi nti bwenjogera ku TV si bwenjogera mu buntu. Naye nga ate abantu abamanyi ebyaddala, they know I am one person gw'osaana okusanga like mu budde bwange obw'eddembe, kibula sibeera nnyo mu bantu. Obudde bwange obw'eddembe saagala nnyo kwogera. Okitegeera? Saagala nnyo kwogera kubanga neewala nnyo okwogera. Lwaki? Abantu bakyusa ebigambo, oyogera kirala n'okisanga nga kifaanana bulala. You understand? That is why I avoid people. I avoid crowds. I avoid being around people. I'm one person who is always home. Kwewala ebyo. Okitegeera? Naye bambi Frank Tambi, from the bottom of my heart, I want to say thank you so much. Wallahi nsaba Allah akuwa ekisinga obulungi kuba nze gwe nsinzira gwe mmanyi. Ate era nga yamala. Yakimala. Nze sirina nnyo kyamanyi kyenyinza kuwa. Naye Mungu oyo gwe tusinza agaba byonna. Musaba buli kikuli ku mutima ky'oyayanira akikuwe. Ku lw'ekirungi ekyo nze kye wankolera. I don't know about the rest, but nze omuntu olw'ekirungi ekyo kye wanjogerako nsaba akikuweemu ekirungi naawe. Okitegeera? Nze bannange simanyi kye nawula n'aba YouTubers kubanga abasinga sibalabanga nako. Abasinga sibamanyi. Naye the rate at which YouTubers attack me is abnormal. Like oyinza okulowooza nina kye nabakola. Okitegeera? But all in all, I don't even care about who attacks me and who does not attack me. One thing I know is if someone does good for me, I will consider it. Sijja kyerabira. Since oyo omuntu gwokolera, I have seen people, omuntu nakukolera ebirungi 9, nakola ensobi emu, nekwerabiza ebirungi 9. I am not that one person. I'm not that person. Omuntu eyankolerako ebirungi, nga overweighing ebibi, I will never forget the positive. Kubanga ffenna tuli bantu tusobya. Leero nsobeza enkya nyinza okusobya. So in brief, we are all human. You understand? But Frank and Tambi, I've decided to come here and just say thank you. Thank you and God bless you for me. Oba wanvumako bwe tewanvumako. It's okay. It's okay. I really, really don't care. But one thing I want to say is the positive times that you talked about me or the positivity that you talked about me, byatuuka.
nabiraba era nabisiima. Kale byebyo ebibadde ebyange. Bambi buno obubaka mmwe butuuse kumanyi mwaganya otambuza ebibi naye ebirungi temwagala bitambuza. Bambi negana amawulire muga spreading mugatambuze mpaka ganaamutuukako. Mbeegayiridde newatanziremu naye ng'agirabye. Please. Kale bye.